Okay, mwebale nnyo ate twegattiddwako taata wa Haji Anko Abe Mukiibi era olunaku luno tukyagenda mu maaso n'okuba nga ate buli omu alutunnyonnyola ekikulu ekirulimu tusanze okulaba ssebo kale oba tusangayire nze n'okubagaana Anko Abe neewunyizizza omanyi olusogo olulungi nzira kuba nze nazaalibwa Busoga osobola okwagala olusogo okumala essaawa namba n'olunaku kodi tinaku 5 ba mwaka nsobola nze nazaalibwa Bugembe nakulira Walukuba nasomera mu Victoria Nile Primary School butuyenda kyekindi kale balamuze nkutambuze idina kuva ku Main Street mu Bikubo paka ku town hall ngayo nayo idiyo ndidiyo nazaaniramu yona ndidiyo sangaire aye nga bababa bo baganda baba ni mama bona so lusoga walwenda bwenda nalwega nali mwana muto nga ndi n'olwega wena wali kumuyire mbe nasomera Victoria Nile nava Victoria Nile naire Kampala nga ndwidi ki kikwewulisaaki tuli wano ku Bat Valley olwaleero nga tuliddukira omusaada ono bamweta Katolwama ono musaada mubba mu byaife bino ebyokweyiya ebyokuzaana emizaano twatandika naye nga tuli baana bato yakusookamu oba wamwagana yandaganamu twajja twena twabisoma e Makerere twava e Makerere twayidda wano abantu bangi baire bakuba ati lwaki tulese legase ya Kato okugireeta wano aye Kato Mariam Ashraf ninze ife tutandika theatre nonga tuviire okusoma e Makerere niwe mutandika otyo ife tukitandika twazaana emizaano wano twatandika buli kintu twakikola twasomesa abaana yali n'ekibiina ekikye nga bakyeta Diamonds Ensemble ng'ekyange bakyeta Afri Talent aye nga wagati awo tugayita twakyeta Afri Diamond era twazaana emizaano okugimala mu nsi abantu twabalaga kitwidi kale okwidda wano olwaleero kikulu Kato okufa tulina okufa twena tulina okufa aye Kato abantu kibamutegeera kutuusa nga afiire Kato yali muyiiya yali muzaani wa mizaano yali mutendesi yali mwembi Kato ng'ayidde okwemba mwiroboozi lyeryo ng'ayemba ate Kato yali n'omutima ogwenda abantu ate era ogwendesa omuntu ebirungi kutya ono olwaleero tulidde wano kumwidukira purpose na kulaga abantu impact ya Kato gye yaleka mu industry ya theatre tujja kutongoza enimbadde era nga tulina kutongoza kyetweta Katolwama Theatre Awards twenda abantu okutandika n'omwaka ogwedda nga bawangula ebirabo mu kuzaana era nga tukyeta Katolwama Theatre Awards wano so n'ensonga lwaki tuli wano lwaki tutenda kulira mbe iwakozeeku naye ku radio talenti ye esobola okuyizikawo the likes of Kato are born once oyo Taira oti bweni oyo Taira yajja you can't have a replica of Katolwama was one yajja era oyo takyaira waliwo akantu ke mwayolesa obukugu obw'amaanyi mu kaliisoliiso ate ng'abantu kibasobola akiikiriza mwamala ebbanga lya myaka emeka timugemagana muli ba enemies aye ng'ate mu programu mukola n'endala ate mwanumira abantu ku nkyo odi nze nina ekigambo ekikoba you don't have to be my friend for me to work with you you have a job to do so let's get it done twamala emyaka giwera tutya 5 nga titugemagana nga muli ba enemies twalumangana mu ssente odi mu kintu nga Kato tazaanisa ssente ate nga nze natizaanisa ssente twalumagana mu ssente byatuniiza buli muntu yandiga twalumagana bwavu bwamala tuluma twayidegera ati we need to be together twayira aye ngedira emyaka mwakola emyaka 5 nga temugemagana professional nga tutuuka ku nkyo twakola twava buli muntu yajja bibye era ku nkyo mwayira twakola buli muntu yajja bibye prep nga mudikola mutya babiri aye mu busungu otegese eki otegese eki tekikola
Okay. Sidai mwe bitu bino bena nayo mwakola mu stage. Yanumira abantu. Yanuma. Ayi nga abavubuka muba mu kiseera. Mwatabukamu sente dibaawo ne fame. It's only natural. Mwatabukamu after some time you realize the importance of being together mwaira. Working together. That's normal. Bibamu. The issue is timutabuka kutuka kwewalana mbe mutabuka ebya bulijjo, but you come back and work. That's the norm. That was Kato, by the way. That was him. Anyiga ne mwawukana ne nakomawo ne mukola, and so that's how we worked. Uncle Abe, nga tumaliza program yaffe ennaku zino kantandike bwe nti oli mukama waffe ku CBS, oli mukama waffe ku Delta. Omaze ebbanga ddene mu radio ne TV oba ng'okola mu mikutu egy'empuliziganya. Amatugo tugatwala wano mu buwanga nga ekyomuwendo. Ennaku zino nga music awemula asusse era nga abayimbi bagamba oba oliawo nti abantu ebyamakulu tebabiwulira era nga lwo n'enjogera egamba babiwulira tebabiwulira. Is it true ebya music omulungi abantu bamukooye era abavubuka bakole batya? And that is a section of people abanyumirwa ebyo gye bali. But music omutuufu abantu bamwagala era gye bali. Abagaza kiringa theater abantu bajja kugamba nti n'abantu theater tubeera mu totusangamu nga tuzanyira abantu theater era ebintu ebirungi. So ebyo ababyagala profile babyagala gye biri. Naye omanya talina tawangaala. Oyo music owakacyankalo n'oyo w'effujjo w'okuwoggana w'okuwemula tasobola kumala wiiki. Otubita bubblegum music. Bubblegum music tawangaala. Abeerawo n'atrending n'agenda. But good music will stay. Will stay. Ate abantu bajja kumulaba era bajja munyumirwa. Magezi kigowa abaana abayimba music omulungi naye nga bagwamu amaanyi balowooza music yakola. Bino ebintu bya art topowa. Bino topowa. Kasito kiyingira bwoti noga nti nnumye lumejiiko paka topowa mbabuulira. Ffe singa twali bakupowa twandibadde twapowa. Waliwo twatuukira wano nga tuzannya nga tumuli bantu. Wali twagenda Makerere okuzannya wano nga tumanyidde ddala tuva Makerere abantu baffe Makerere bajje tuva batumanyi wallahi ne tugenda twafunye n'abantu twasoma nabo tebaatulaba. Twakomawo nga Mariamu yasitudde omuzindaalo nzijukira. Mariamu yasitudde omuzindaalo John oyo bayale naye ng'ebintu byaffe twabikwata ne tukkirira. Ne tukkirira n'ebintu bye ne tukomawo ne twongera okupatikana. Ffe bino bye tumanyi kulemerako. Ati kulemerako era buli mwana yina ali mu ati apoyera okuba yafunyeyo abantu 3-4 n'atya time eyo yaba tennatuuka ino olemerako feroza nti yabadde tekibadde kaweweevu kuva mu bigere mwana twapatikana gwe nawe bakuma ku stage kadate ffe bagitumira ddala ffe paka nze Mariamu Kato Ashirafu John oyo lwe tutiminga up ne tubalumba ku Riverside awo ne batuwa booking ne Pride ne batuwa booking sente ze twajjayo ze twasasula wano ze twasasula wano twapowa twatoba ondu wakulaba ng'otambula nalowooza abo abe mbwa mwana oyo akubuulire bwe twatoba naye eri kwa Perandi twetoba gamba ate abo kyovola nti misa kyali wano. Nagamye nga sinolekera sinema bano babayise ba OHC Organic Health Cafe nkugambye kati be bakabaka mu kujjanjaba endwadde zonna ate nga bakozesa eddagala lyaffe ery'obutonde ekisookera ddala basooka kukebera ne bamanya ddagala kiri obwetaaga. Ne bw'oba ng'oyagala kusala mugejjo oba ng'olinamu ebizimbe bikusumbwa mu lubuto olinamu stress oba lususu olinamu okulumizibwa mu lubuto munda oba olina kandida nkugee bakujjanjaba basooka kukebera oba olina sukaali oba olina mugaba oba oyagala kusala ku mugejjo amazima gali nti ensonga zonna OHC Organic Health Cafe basangibwa Kiwatule ku Pharmatic Mall. Mazima gali nti ensonga eno bagimanyi era nga bakifa bakula bulunyo kamala. Namba z'essimu kwe ziri bakubireko ogene maaso n'okuyambibwa. Because he appreciates the things Kato did. Wano wetwava fenna ne tutoba. Omwana ayimba music omulungi ali mu kubetu papa. Good music bajja kumukkiriza era ajja kubaawo. Ono Bubblegum abeerawo n'agenda yajja kubaawo Bubblegum ajja kubaawo trending ennaku 5 agende baga waliwo obuyimba obutrending obumale wiiki
tekamala wiiki ne kagenda eza Misaaki ne zisigalayo first aid owedda eza Mariam ne zisigalayo Matovu yali avudde ku maapu myaka aga akuba ndongo kati ate obadde olowooleza nti endongo eganya ate kati Matovu wanyumiriddwa endongo otegedde so ati topowa olemerako naye ng'okola kirungi ate kyobiriivingiramu leka kukola kintu olw'okuba olabye oli abuusa gwekola ekintu kiyize kate weebuuze beera n'emikwano mu ati fe ati owaffe abaddewo ati abadde wa mikwano ngenda kukola omuzannyo mujje mulabe oyo Misaaki tafulumya luyimba nga tannakuweerezaako ankabbe wulirizaamu tosobola Mariam tafulumya luyimba nga tonaluwulirizaamu olaba ne Matovu agandi mwana oli amuka track akolabo bakayitawo nowuliramu nomuwa komenti zo naga neyanziza fe ati bwabadde ati nga wakwebuuza ati wakwataganira wamu ojja n'otuula nolaba omuzannyo gwa muno n'omugana nedda tusulewo n'obagamba abaana bonna nti nedda tusula wano ne mugwiwa gwonna ne tuguddamu ne tugukola buto n'okuteekamu n'essente zo n'olaba oli nga ashayinize that was art naye no art ow'okuwalana n'obeera wali ku geeti n'ogamba abantu eyo nno gye mugenda tebinyuma ebyo ffe tetwabikola nga tetwekuba amagi era ffe okutuuka eno gye tetubadde kwekuba amagi kubadde kwecomplimentinga nakuyambagana nakwenshuwaringa nti essanyu lya muno artistically lyafuna yenze nze Katonga bw'afuna ssente nga nsanyuka I don't need to get money kasaba sente kuba mmanyi ajja zimpa era nga nze bwenkola aga nti gwegenda okole olumala okolaga mpe zange nga ntitokoza nte tokosikoza kukozi bw'okola mba nkozi bwetwalinga so ati ono mukwano ati kwagalana ati kukikuba ati kwebuuza ati kulemerako okay nga tuli ate ne papa Misaaki Ssemakula omusiime olunaku olwaleero papa sooka obuze kuba tulaba n'oluvannyuma tutandikira awo balamusizaamu inna abatulaba wano ku Cruise Exclusive mugyebaleko bannange tuli wano ku Batty Valley Theatre nga gwezi omwaka mulamba kuva mwagalwa waffe taata waffe mu industry we yatuva ku maaso so we are celebrating him today here at Batty Valley Theatre. Yeah. Papa, what are some of those good memories z'ogamba nti olunaku olwaliro oba oli awo gwe zikyasinza okubeeza omuwendo bulamu bwe mwamala nga muwangaala ne Uncle Kato? Okuva lwe nalaba Uncle Kato kubanga yali omu kuba nkozesa interviews okuyingira industry mu 1993 ebbanga lyonna ne tubadde naye buli lwe mbadde musanga lubadde lwanjawulo ku lunaalo so kiyinza okunzibwalira okulondamu nti wano wewasinga wano wewasinga wano wewasinga cause we've always been nga tuli mu good terms nze naye era nga anguulira ekyokukola lwenkoze ekyobujinga nanvumaavuma netukkaanya era omulaba nga buli wabeera omwana wange Misaaki kati twali twetegeera namutegeera nga naye yantegeera olunaku luno according to research gye nkoze nga nakutuuka wano kimanyiddwa nti obadde omu ku abo obadde musaale mu kuteekateeka olunaku luno mwatudde mutya okujja n'eno concept kuba mpidde mulimu awards ze mugenda okuba nga ate mutandika okukola okuteekawo ate nga naawe ennaku zino tukulaba mu kuzannya emizannyo ate kati oli kabaka tukulaba walina nti njiri nakati ekintu mukiteeka ku level eddako njagala okutwala omukisa guno okwebaza Uncle Abe Mukiibi njagala okwebaza Auntie Mariam Ndagire Ashraf Semwogerere John Segawa bonna aba directors ab'oku Batty Valley Theatre nenebaza ne family ya taata waffe nga bakulembeddwamu Conrad nti mwebale enteekateeka cause baspearheadinga then naffe ne tuba nga tusobola okukola ki kuba bwe baba nga family teyagadde nga tali interested oba nga badirectors bali interested oba oliawo fe abalala twandiremereddwa oba olumu oba oliawo tulina bwe tuyinza okuba nga tukoma mu kukola decisions wadde twandibadde twagadde so mbeebaza era mbasaba tekikoma wano kigendere ddala mulongo tumujjukire nga always kubanga ebirooto bye byali binene nnyo eri industry ya sacrificing ebintu bingi nnyo eri industry ye Munakatemba yeka gwe nsobola okugamba yali akutte cash we n'azimba theatre
yazimbako ku theatre wano Royal Theatre yazimbako ne ku ndala yazimbako wali ku Cooper Complex n'azimbako ne side wano eza waggulu awo naye ng'obuzibu bwe yafunanga bambi yazimbanga kutaka nga siriri kati nga bananyini ttaka oba batuuka ne bagala odikozesa aba ne bakola biki kati sente zonna ne zifa omulongo oyo yandifudde mugagga nnyo kuba sente yazifuna naye olwokuba yalina passion mu industry sente zonna bwe yazifunanga era yazikolanga ki yazizangamu tolina kyala kyosobola mugamba nti yali yeeja abaata wano oba wano oba wano no egayirayo muntu ayinza okufuna miliyoni 10 nga ba artists bali awo gwe oli mwavu kwata gwe oti nazigabaawo ng'agabidde munna abali awo bitegedde so ye mbutuufu ye fule bino ebya politics byajjamu buzi byajjamu buzi era kato wa politics saamutunuulira nnyo tunuulira kato lwamu oli owa art mu bazannyi bonna bangi ba legend abazze batuva ku maaso ne lwaki papa mu ndowoozayo osuubira nti Uncle Kato kituufu yandibadde omu ku abo abacelebrating ba mu art industry anti ze manyi kye yawaayo ffena twayita mu mikono gye kati sijagala ffena olwo abatayita mu mikono gye naye nze generation yange bangi bayita mu mikono gye ko bwe twavaayo ne tujja ne tutandika ekibiina kye bayita Diamonds Production nga kya Mulongo Kato Lwama nga bwe tutandikidde okuba live band nze Honorable Geoffrey Lutaya Mayinja Basekamatte baani Bafeibe Nasolo Angela Kalule bena twava wano kati bwe tuvaawo wano naddamu na recruiting abalala babwerenga ba Martin Yangume ba Betty Pologoma baani bonna ezo projects za Kato Lwama ale nga n'ennyimba aziwandiika ne bazimba ate ne zihitinga kakati omuntu oyo ddala ayinza okugamba nti ali wasi celebrated. Okay, nga tumaliriza Uncle Kato ali omu ku abo abayimbi era abaavumiriranga ennyimba eziwemula era nga akubiriza nnyo abantu okuyimba ennyimba ezirimu ensa era ne mubayimbi bwe yalinga yanokolanga abo abayimbi so tulina ka video ke twalabye ng'oli ku Kyabassa nga naawe ate oyongerezako ogwo omulanga ennyimba ezitazimba oba ennyimba eziwemula zisusse mu industry ng'oba oli awo abantu batandise okulowooza nti ebyamakulu abantu babiwulira bato bange sijja bakomerera ku musalaba wabula nja kuwabuwa magezi bagambe nti ebyamakulu nabyo bakola ki babiwulira ate ekirala nti nawe amagezi neŋŋamba nti mwe abawagizi musobola okuyambako ku kino nga wadde ffe tetunnakiba kuba nze ennyimba siwemulangako kitegeeza ogwange ngukoze eki kitegeeza ogwange ngukoze naye gwe omwana bwajja n'akola ekimwe kyemuyita ekibi naye n'abeera sita naawe n'omukyaza n'oli nemumuwa platform kitegeeza mulaga nti kyekiriko mulaga oli atannabanaga endowooza lino lyekkuba ettuufu okitegeeza oli bw'akola ekintu kyemuyita ekibi n'asobola okwakivinga ebirooto bye nga babadde akola ekituufu ebirooto bye abadde tabifuna nga ali mu kustragolinga nammwe muyambeeko bwe nkola ekintu ekibi bwe kityo nganze bwe muntwalaganya nga nkoze ensobi n'oyo omwana mumugolole ng'akyali muto bw'akola shows don't go there don't support mulyoke mutulage nti kyabulimba naye wano mubanga ab'enkwe tegedde wano muba bankwe mmwe bennyininyini so muleme kuba bankwe oli bw'abayita mune mugendayo era n'emirimu n'agikola ki n'agifuna ng'amaze okukikola kitegeeza ki ab'okuvunaana bangi nga sinnavunaana baana abo ab'okuvunaana baki bangi media houses zonna eziwa power play ebyo ekirala okuregulatinga social media kuba social media is free tugambe ng'ogyeko okugula data oli ayisaako ekintu kye ne kigenda ne kifuuka eky'amaanyi naye bwe kiba nga kirina amateeka otegedde oli ajja kubulwa bwakikola ki bwakiyisa naye kati radio oba tv oba Alan Cruz bw'ogaana okusuka oluyimba lwange oluwemula oba oluvuma nga ngenda ku social media handle yange nga nteekako tulenda okuyitawo ku wiiki namba nga ndi wakabi nga n'emirimu nfuna so generation eno tuli mu moral decay generation naye ate nga kiviira ddala mu kumwabaana kukuzibwa abazadde kuba kati nze obwavu ne bwebunuma butya sobola kuwemula mu luyimba abazadde muddeeyo muwe abaana bammwe obudde mwogere n'abaana abaana temubalekera nsi bwe bagenda mu nsi bye bibasanga teri mwana yazaalibwa nga yagenda kuba muguwa ddalu nga yagenda kuba mulalu teri mwana yazaalibwa nga ye musiru okujjako ng'omusomesa by'atalina kusoma
Kitegedde kati kiri eriku omuzadde okutunulira omwana wo no sportinga n'ogamba omwana wange ono kino kye kimulimu kamuyise wano alabika mubazzi n'otamutwala bukukola kubala kwatakola ki ajja kuvaamu nga w'amaanyi era abeere wa mugaso mu famire kitegedde abazadde tuddeyo tuwa abaana omugaso temubakasukira nsi mubaze okwonoona omwana tomuwadde budde omukasukidde ensi ate oddimu kunenya abantu nti mwe lwaki kati nze nkole nti omwana gwewamukuza tatya kuwumula kati omuleese nze mumisa kimukolere ki mukolere ki kwaffe luli ate n'ekirala twalinanga omukisa wano ku Bati Valley we tuli ffe luli tewasobolanga kumala gayingira industry nga toyise mu mikono gy'abasajja baliwo era nga muyita ku Bati Valley oba ku Pride Theatre oba mu Ebonies oba ku National Theatre ng'ofuna okutendekebwa okw'enjawulo abasajja ne bakutendeka stage awareness ne bakutendeka language gy'olina okukozesa ne bakutendeka biki n'ofuluma ng'oli mutendeke naye kati omwana abeera ewaabwe kakamukuukulu n'atunda akapoloti n'ayimba oluyimba enviiri nassa ku tikitoko mwe mwennyini abamawulire ne mumunoonyaayo muvuga n'emmotoka ne mumuleeta ku kibuga n'akamukuukulu n'afuuka okamukuukulu okitegedde so kati kyaffe ffenna okunenya gwe abazadde bafanzi media houses ffenna in general papa gwe mundowoozayo kyekireetedde ennyimba eziwemula obungi mu bantu era nga ze zibasinga owulira kyekikireetedde byembadde kunyonnyola naye sisuubira nti bebasinga okuwulira basinga bebasinga okuwulira singa tetukyalya ffe abataziyimba singa tetukyalya singa lutalo takyalina mbaga kwayimba barema singa barema basula njala ekyo kiri mu ndowooza yammwe okitegedde ekyo kiri muki mu ndowooza yammwe nga bw'olya nti ekigambo ekibi kikira engoma okulaya ekigambo ekibi ebiseera ebisinga kikira engoma okulaya nti bwenjogera ekigambo ekibi wano kidduka nnyo misinde ne kituuka n'e Masaka naye ng'ate bwenkuba engoma wano eyinza okuba neyazanyako so papa ebigambo ebisemba olunaku olwaleero ndeebaza abantu bonna abagenda okuba nti nno bali part of us okuba nti nno tujjukira era tucelebratinga mulongo Katolo Bwama mwebala omutima ogwo abasupportinze financially abasupportinze mu ngeri yonna mbebaza mwebale nnyo mwebale ddala bwekyo bwe tulina okutambula nga tujjukira ba legends baffe naawe artist ali eyo osobola okuba legend okusinziira ku biki by'oba okola togenda na mpewo oba na kibuyaga aliwo fenna tetwahitingirawo I spent over 4 years nga nyimba naye nga sina hitinga nga nyimba nga nenyimba nzifulumya over 5 abamu ne batandika n'okundikira liganga ebiganyi nesaawe mula wamala ebbanga nafulumya albums nafulumya esooka nga ogiyita Ntomedde wali ogiwuliddeko nenfulumya endala bagiyita Sirikankulojeri wali ogiwuliddeko nenvaawo nenfulumya Sembera nenvaawo nenfulumyawo Rita Guma awo bonna tebannanzikiriza nti nyimba otegedde nenzijja nenfulumya Wampangula nga era bw'oziwulira kati zinyuma era olumu mpulira n'obusuku kati nga bantu banga banayo nyimba zo ziri zatunyumiranga ng'ate obwavu bwannuma ebiseera ebyo bwali bunzisi kakati album gye waviira first aid tukwegomba bangi 2003 kwegomba bangi yaliko kankutendeza kankutendeza endala naye tukwegomba bangi nafulumyayo ennyimba endala ebituwasisa abakazi bingi nnyo zanyuma naye ngaera sinahitinga tebabiwulira nendyoka batukwegomba bangi nalyoka mpisaawo samala kuwemula nenkuba bikulika bebi nenkuba ni netujja sigwe onsiimira gwoyogerako kakutendereza 2-5 basi eindi wa 2-6 2-7 bwetutyo Sembera 2-10 ozopanga mpolampola oyongerako nkolampola nawe endongo yakutamako nogaba babira kasire ninokubeera enkaaba nokukaaba twakolako she wano ku Bati Valley nga she bagiyita restituta yali ya mugenzi mulindwa monga awumule mirembe sho newanvuwa neba mpanvu kati sho bwe yawanvuwa empanvu kakati meeting leetula ndi sho yawanvuye nnyo bwe batula balina okusalako naliko abatagenda kuyimba era wagamba nti sho yawanvuye
Esi mukasya kano kankwanjulye Mami Gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri original, balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0706696904. Gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata Mami Gadgets kubanga yasinga. Okay, nga tuli ate ne Papa Mr. Kisemakula omusiime olunaku olwaleero. Papa soko obuze kuba tulaba n'oluvannyuma tutandikira awo. Balamusizza mwinna abatulaba wano ku Cruise Exclusive mujebaleko bannange. Tuli wano ku Batty Valley Theatre nga gwezi omwaka mulamba kuva mwagalwa waffe taata waffe mu industry we yatuva ku maaso, so we are celebrating him today here at Batty Valley Theatre. Yeah. Papa, what are some of those good memories z'ogamba nti olunaku olwaleero oba oli awo gwe zikyasinza okubeeza omuwendo bulamu bwe mwamala nga muwangaala ne Uncle Kato? Okuva lwe nalaba Uncle Kato kubanga yali omu kuba nkozesa interviews okuyingira industry mu 1993, ebbanga lyonna ne tubadde naye buli lwe mbadde musanga lubadde lwanjawulo ku lunaalo, so kiyinza okunzibwalira okulondamu nti wano we wasinga, wano we wasinga, wano we wasinga, cause we've always been nga tuli mu good terms nze naye era nga anguulira ekyokukola. Lwenkoze ekyobujinga n'anvumaavuma ne tukkaanya era omulaba nga buli wabeera omwana wange Misaaki kati twali twetegeera, namutegeera nga naye yantegeera. Olunaku luno according to research gye nkoze nga nakutuuka wano kimanyiddwa nti obadde omu ku abo obadde mu ssaale mu kuteekateeka olunaku luno. Mwatudde mutya okujja n'eno concept kuba mpidde mulimu awards ze mugenda okuba nga ate mutandika okukola okuteekawo ate nga naawe ennaku zino tukulaba mu kuzannya emizannyo ate kati oli kabaka tukulaba walina nti njiri nakatyo ekintu mukiteeka ku level eddako. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza Uncle Abe Mukiibi, njagala okwebaza Auntie Maria Mundagire, Ashraf Semwogerere, John Segawa, bonna aba directors ab'oku Batty Valley Theatre, ne nebaza ne family ya taata waffe nga bakulembeddwamu Conrad nti mwebale enteekateeka cause baspearheadinga then naffe ne tuba nga tusobola okukola ki kuba bwe baba nga family teyagadde nga tali interested oba nga badirectors bali interested oba oli awo fe abalala twandiremereddwa oba olumu oba oli awo tulina bwe tuyinza okuba nga tukoma mu kukola decisions wadde twandibadde twagadde. So mbeebaza era mbasaba tekikoma wano, kigendere ddala mulongo tumujjukire nga always kubanga ebirooto bye byali binene nnyo eri industry, ya sacrificing ebintu bingi nnyo eri industry. Ye Munakatemba yekka gwe nsobola okugamba yali akutte cash we n'azimba theatre. Yazimbako ku theatre wano Royal Theatre, yazimbako ne ku ndala, yazimbako wali ku Cooper Complex, n'azimbako ne side wano eza waggulu awo. Naye ng'obuzibu bwe yafunanga bambi yazimbanga kutaka nga siriri kati nga bananyini ttaka oba batuuka ne bagala odikozesa aba ne bakola biki kati sente zonna nezifa. Omulongo oyo yandifudde mugagga nnyo kuba sente yazifuna naye olwokuba yalina passion mu industry sente zonna bwe yazifunanga era yazikolanga ki yazizangamu. Tolina kyala kyosobola mugamba nti yali yeeja abaata wano oba wano oba wano no. Egayirayo muntu ayinza okufuna milioni 10 nga ba artists bali awo gwe oli mwavu kwata gwe oti nazigabaawo ng'agabidde munna abali awo bitegedde. So ye mbutuufu ye fule bino ebya politics byajjamu buzi era Kato wa politics saamutunuulira nnyo tunuulira Kato lwamuli wa art. Mu bazannyi bonna bangi ba legend abazze batuva ku maaso ne lwaki Papa mu ndowooza yo osuubira nti Uncle Kato kituufu yandibadde omu ku abo abacelebrating ba mu art industry? Anti nze manyi kye yawaayo ffena twayita mu mikono gye kati sijagala ffena olwo abatayita mu mikono gye naye nze generation yange bangi bayita mu mikono gye kuba bwe twavaayo ne tujja ne tutandika ekibiina kye bayita Diamonds Production nga kya Mulongo Kato Lwama nga bwe tutandikidde okuba live band nze Honorable Geoffrey Lutaya Mayinja Baseka Mate baani
Bafeibe Nasolo, Angela Karule, benna twava wano. Kati bwe tuvaawo wano naddamu na recruiting abalala. Babwerenga, ba Martin Yangume, ba Betty Pologoma, baani bonna ezo projects za Katolo Bwama. Ale nga n'ennyimba aziwandiika ne bazimba ate ne zihiitinga. Kakati omuntu oyo ddala ayinza okugamba nti ali wasi celebrated. Okay, nga tumaliriza Anko Kato ali omu ku abo abayimbi era abaavumiriranga ennyimba eziwemula era nga akubiriza nnyo abantu okuyimba ennyimba ezirimu ensa era ne mubayimbi bwe yalinga yanokolanga abo abayimbi. So tulina ka video ke twalabye ng'oli ku Kyabassa nga naawe ate oyongerezako okwo omulanga ennyimba ezitazimba oba ennyimba eziwemula zisusse mu industry ng'oba oli awo abantu batandise okulowooza nti ebyamakulu abantu babiwulira. Ebyamakulu abantu babiwulira. Bato bange sijja bakomerera ku musalaba. Wabula nja kuwabuwa magezi. Bagambe nti ebyamakulu nabe bakola ki? Babiwulira. Ate ekirala nti n'amagezi ne ngamba nti mmwe abawagizi musobola okuyambako ku kino nga wadde ffe tetunnakiba. Kubanza ennyimba siwe mulangako. Kitegeezo gwange ngukoze eki? Kitegeezo gwange ngukoze. Naye gwe omwana bw'ajja n'akola ekimwe kye muyita ekibi naye n'abeera sita naawe n'omukyaza n'oli ne mumuwa platform kitegeeza mulaga nti kyekiriko. Mulaga oli atannaba naga endowooza lino lyekkuba ettuufu. Okitegeeza oli bw'akola ekintu kye muyita ekibi n'asobola okwakivinga ebirooto bye nga babadde akola ekituufu ebirooto bye abadde tabifuna nga ali mu kustruglinga. Nammwe muyambeeko bwe nkola ekintu ekibi bwe kityo nganze bwe muntwalaganya nga nkoze ensobi n'oyo omwana mumugolole ng'akyali muto. Bw'akola shows, don't go there, don't support. Mulyoke mutulage nti kya bulimba naye wano mubanga ab'enkwe. Tegedde wano muba bankwe mmwe bennyini. So muleme kuba bankwe. Oli bw'abayita mune mugendayo. Era n'emirimu n'agikola ki? N'agifuna ng'amaze okukikola. Kitegeeza ki? Ab'okuvunaana bangi. Nga sinnavunaana baana abo ab'okuvunaana baki? Bangi, media houses zonna eziwa power play ebyo. Ekirala okuregulatinga social media. Kuba social media is free. Tugambe ng'ogyeko okugula data. Oli ayisaako ekintu kye ne kigenda ne kifuuka eky'amaanyi. Naye bwe kiba nga kirina amateeka. Otegedde oli ajja kubulwa bw'akikola ki? Bw'akiyisa. Naye kati radio oba TV oba Land Cruise bw'ogaana okusuka oluyimba lwange oluwemula oba oluvuma nga ngenda ku social media handle yange nga nteekako. Tulina okuyitawo ku wiiki namba nga ndi wakabi nga n'emirimu nfuna. So generation eno tuli mu moral decay generation naye ate nga kiviira ddala mu kumwabaana kukuzibwa abazadde kuba kati nze obwavu n'obunuma bukyasobola kuwemula mu luyimba. Abazadde muddeyo muwa abaana bammwe obudde mwogere n'abaana. Abaana temubalekera nsi bwe bagenda mu nsi byebyo bibasanga. Teri mwana yazaalibwa nga yagenda kuba muguwaddalu nga yagenda kuba mulalu. Teri mwana yazaalibwa nga ye musiru okujjako ng'omusomesa by'atalina kusoma. Ekitegedde kati kiri erigwe omuzadde okutunulira omwana wo n'osupootinga n'ogamba omwana wange ono kino kye kimulimu kamuyise wano alabika mubazzi. N'otamutwala bukukola kubala kwatakola ki? Ajja kuvaamu nga w'amaanyi era abeere wa mugaso mu famire eyo. Ekitegedde so abazadde tuddeyo tuwa abaana omugaso temubakasukira nsi. Mubaze okwonona omwana tomuwadde budde omukasukidde ensi ate oddi mukunenya abantu nti lwaki kati nze nkole nti omwana gwe wamukuza tatya kuwumula. Kati omuleese nze mu misaaki mukolere ki? Mukolere ki? Kwaffe luli ate n'ekirala twalinanga omukisa wano ku Bati Valley we tuli. Ffe luli tewasobolanga kumala gayingira industry nga toyise mu mikono gy'abasajja baliwo. Era nga muyita ku Bati Valley oba ku Pride Theatre oba mu Ebonies oba ku National Theatre ng'ofuna okutendekebwa okw'enjawulo. Abasajja ne bakutendeka stage awareness, ne bakutendeka language gy'olina okukozesa, ne bakutendeka biki n'ofuluma ng'oli mutendeke. Naye kati omwana abeera ewaabwe kakamukunkulu n'atunda akapoloti n'ayimba oluyimba enviiri n'assa ku TikTok mwe mwennyini abamawulire ne mumunoonyaayo muvuga n'emmotoka ne mumuleeta ku kibuga n'akamukunkulu n'afuuka okamukunkulu. Okitegedde? So kati kyaffe ffenna okunenya gwe abazadde bafanzi media houses ffenna in general. Papa kwa mundowoozayo kyekireetedde ennyimba eziwemula obungi mu bantu era nga ze basinga owulira kireetedde bye mbadde nkunyonnyola naye sisuubira nti basinga okuwulira
basinga basinga okulya singa tetukyalya ffe abataziyimba singa tetukyalya singa lutalo takyalina mbaga kwayimba barema singa barema basula njala ekyo kiri mu ndowooza yammwe okitegedde ekyo kiri muki mu ndowooza yammwe nga bw'olya nti ekigambo ekibi kikira engoma okulaya ekigambo ekibi ebiseera ebisinga kikira engoma okulaya nti bwenjogera ekigambo ekibi wano kidduka nnyo Misinde ne kituuka ne Masaka naye ng'ate bwenkuba engoma wano eyinza okuba neyazanyako so papa ebigambo ebisemba olunaku olwaleero ndeebaza abantu bonna bonna abagenda okuba nti nno bali part of us okuba nti nno tujjukira era tucelebratinga mulongo Katolo Bwama mwebala omutima ogwo abasupportinze financially abasupportinze mu ngeri yonna mbeebaza mwebale nnyo mwebale ddala bwekyo bwe tulina okutambula nga tujjukira ba legends baffe naawe artist ali eyo osobola okuba legend okusinziira ku biki by'oba okola togenda na mpewo oba na kibuyaga aliwo fenna tetwahitingirawo I spent over 4 years nga nyimba naye nga sina hitinga nga nyimba nga nenyimba nzifulumya over 5 abamu ne batandika n'okundikira liganga ebiganyi nesaawe mula wamala ebbanga nafulumya albums nafulumya esooka nga ogiyita Ntomedde wali ogiwuliddeko nenfulumya endala bagiyita Sirikankologyeri wali ogiwuliddeko nembaawo nenfulumya Sembera nembaawo nenfulumyawo Rita Guma awo bonna tebananzikiriza nti nyimba otegedde nenzijja nenfulumya Wampangula nga era bwoziwulira kati zinyuma era olumu mpulira n'obusuku kati nga bantu banga banayo nyimba zo ziri zatunyumiranga ng'ate obwavu bwannuma ebiseera ebyo bwali bunzisi kakati tukwegomba bangi 2003 kwegomba bangi yaliko kankutendeza endala naye tukwegomba bangi nafulumyayo ennyimba endala ebituwasisa abakazi bingi nnyo zanyuma naye ngaera sinahitinga tebabiwulira nendyoka batukwegomba bangi nalyoka mpisaawo samala kuwemula nenkuba bikulika bebi nenkuba netujja sigwe onsiimira gwoyogerako kakutendereza 2.5 basiyindi wa 2.6 2.7 bwetutyo Sembera 2.10 ozopanga mpolampola oyongerako mpolampola nawe endongo yakutamako nogaba babira kasire ninokubeera enkaaba nokaaba twakolako show wano ku Bative Valley nga show bagiyita Restituta yali ya mugenzi Mulindwa Monga omule mirembe show newanvuwa neba mpanvu kati show yawanvuwa empanvu kakati meeting leetula ndi show yawanvuwa ennyo bwe baatula balina okusalako naliko abatagenda kuyimba era bagamba nti show yawanvuye z'omukube baasalako atagenda kuyimba abana bali ezitayina nnyo makulu naliko nenguma sho netandika nga nezinze mu kateni awo nenkaaba paka sholo yaggwa tewayimba bali balina okugira sheebere mu budde yali mpanvu nnyo naye ngaebituukirwako awo kati saawa zino tebasobola kusalako ate nze neesalako nze ntuuka olumu nenga baneerero saagala webale kunyimbira mu kivulu kyange naye tewansaswa musibe bulungi kama bawo. Okay, once again ate twegattiddwako eyali mukozi munne Uncle Martin Pascal Kintu gwe tulina olunaku olwaleero nsanyusa okulaba ssebo kaliso yosyaso bulungi gwe muno ogusoose okukyazaako and it's really a very good opportunity oweereddwa nze kale nkiwana bangi nnyo buli omu abeeyo naye nga wadde tebamanyi Martin Oscar afaanana atya kituufu kiyinzika okuba oli omu ku bantu bempuliriza ku radio okwo okumpi okozesa ennimi oba mmeka oba ennimi zonna waziyigira si zonna ezimu
ezimu simanyi nti olina ennimiro olina olulimi lw'otamanyi bw'olowooza kuba ennimi nnyingi mu Uganda ziri kale munange ogamba otya olunaku olwaleero celebrity mu mwaka gumu bukyanga Anko Kato ava mu bulamu bwensi eno n'aziikira. What are those great memories gwenge yali mukozi munne oyinza okuba nga toyogerako? Kato Lwama kizibu okulonda a few great memories. Kumpi every day of his life ever since I knew him. Okuva lwe namulaba. Kwegamba bingi nnyo every day was great. Kubanga first of all he was a very, very, very humorous person. Just being with him any moment. Abagenda kucracking up. He was very, very humorous person in conversations. Katinga kizibu okubeera ne Kato n'otanyumira. But broadly, ekinene kyoyinza okumujjukirako gwe mulimu omunene gwe yakolera art, theatre, film industry, music industry, radio, kuba radio is also part of infotainment or edutainment, radio drama, kwegamba. He was an all-round artist. Mu mizannyo gy'awandiise, first of all ng'awandiika, ng'asobola okudirectinga, ate ng'asobola okuzannya emizannyo. That's one. Yasobola okukola band music, mukuyiiya ennyimba, n'aziwandiika, ate era n'abanga naye asobola okuziyimba. Ate nga ne instruments nazo asobola okuzikuba. Kati kwegamba he was all around, oyinza okuyita around artist. Emirimu gye yakolera radio station, kubanga ye ne Abe Mchibi, oyinza okugamba nti bakola revolution mu radio industry. Radio industry okuva gye twali tumanyi ku Radio Uganda bwe batandika the kind of kati kyangu nnyo okuvuga emmotoka y'ekirooto kyo mu kika kyonna ku miwendo egisoboka ate ku kibanja mpola. Success Motors tutunda emmotoka empya n'enkadde. Gulawo obuguzi akawunti naffe n'emitwalo 5 zokka. Mujje wano tutunda emmotoka ku kibanja mpola, jangu ogulira akawunti n'emitwalo 5 gwe Munnayuganda yenna weevugira emmotoka. Osasulire emmotoka yo ku kibanja mpola. Naawe alina emmotoka ng'oyagala okukyusizaamu, gireete tukuweemu endala. Success Motors tusangibwa Kyambogo ku Ginger Road okumpi ne bondi ya Coin okulira na Pepsi Cola n'ettabi eddala ekyaliwo Jjala. Essimu noti 7 noti noti emu 2 noti 67 noti ne noti 784 993 2 noti 2 noti 7 noti 7 787 65 noti oba noti 781 888 443. Success Motors. Walk in, drive out. Edutainment oba infotainment programming ku CBS olaba wa CBS gye yakoma. So bingi nnyo by'osobola okumujjukirako bye yakola. Sosobola kumanya actually ndowooza the sky is the limit. Oba oyagala okujjukira oba okwogera ku Anko Katonda ndamu area eya art biki bye yakolera the art industry. Olunaku luno lugenda tegeeza olunaku luno okusookera ddala tujjukira Kato Lwama era nga bw'otandise nti biki bye yakola. Of course ebbanga ttono nnyo ng'atuvudde ku maaso naye okwongera okulaga nti Kato yaleka asize ensigo nga tumujjukira ebintu bye yakiririzangamu, ebintu bye yayagalanga, ebintu bye yakola tubitwala tutya mu maaso kubanga okay right now ndine Conrad omu ku batabani ba Anko Kato. Era nga nze yakolaganako ne Anko Kato ebiseera ebyo ebyasembayo awo nga akaseera kali kanaatera okujja. Conrad yali gwe nalaba ng'akwasaganya buli kimu awo kwogera n'aba DSTV kwogera simanyi n'abantu ba Star Times biki byonna ebyo emizannyo gye mwasemba okulaba. Conrad buuza kuba tulaba batulaba mwenna mbalamusizza nnyo basibo okubeera nga muwagira muganda wange Alan mfaafi wange dramatist munnaffe ate artist omulamba so mbalamusizza nnyo basibo ne bannyago. Conrad olunaku lwaleero lwegweza omwaka bukyanga Daddy ateekebwa mu ttaka. Mukama wange tugenda celebratinga legacy ye nga mwe muli ennyimba ze yawandiika. Yafa awandiisa ennyimba 105 nga ezimu aziyimbye, endala
yaziyimba n'aziwandiikira abantu abalala. So tugenda na launching kye bayita Katulugwama Theatre Awards. Ezo ziri spearheaded by Omumbejja Mariam Dagiri, zigenda beeranga annual. Then tugenda na kulaga emizannyo gye skits zezimu zeyajja azannya ku screens. Then n'abayimbi be beyajja abeerawo nabo bafuna opportunity okukola ki okuyimba ennyimba ze. So it's kibula twagiyise a legacy event nga mulimu ebintu bingi. It's a forever legacy. Tekyakoma bukumi wali nti nnaafudde no. It is going to be a forever thing. So nakola tugenda kulaba abaana be mukyala we bonna mugenda kujja respect. They're going to be around. The family is going to be around. All the family people abayina obeerawo bonna bagenda beerawo. N'abalala bo bagenda beera nga balabira online. I think nga wooli kati wooli you are going to be streaming. So we hope abantu bagenda beerawo okupaying respect and regard to Omulongo. Okay. Bani abaadese idea nani yagirese? Kati the idea sagala gamba nti ono yagirita oba ono yagirita, but we first discussed it with Mwami Abi Muchibi around May or late April. So we started planning, then we made a committee. Netugenda netugamba Mwami Nsareko Muhammad. He came up, Nagama, he would want to be on the committee. Then Mr. Semakula also, Omumbejja Mariam also, Mr. John Sega. So everyone came and pulled in what they would be able to pull in. Yeah. Okay, onakuraironga to tugamenti kale buli omwajjukira the good memories. What are those? What's that one last good memory you remember with your dad? That was one of the greatest memories. I think one of the greatest memories in Nandi Gambia, it was the moment whereby he introduced me in art. He introduced me in art when I was very, very young. Yan yingiza art and was andimu primary 6. Akatandi kukola like active art. Kuba luli nali nasanyanga bidugu. Nanzaza nyanga bidugu. Ni baganda, yeah. Nalinsa baganda mu bidugu nasanyako nga bidugu. Ni muto wange omulala nazanyako nga bidugu, waliwo ne muganda wange omulala, so abaana be bonna bazanyako nga bidugu somewhere somehow. So in P6 we twagenda nga ntandisa I think okuvubuka nandabamu talent. I think nagamba this guy is going to be able to produce these works. Then he would keep on pushing me. But one moment, just the most incredible moment, because there are so many, was whenever he was taking us to school. He used to be inga every day to be late. Nenga bambi abatayagadde to be late nti akyagala. Nenga bayasuze mu bidongo nga ino kuba ebidongo ekiri bya Diamonds Production. Ate ku macha sawa 10 nga ino biranga rather nga by ku macha sawa 12 nga ino biranga avuge moto kutwala ku CBS. Nenga yamaliriza ibasi like till 6:47. So busajja watunga every time abasomagira nga yambala socks nga it used to make us laugh nga kwegamba used to be a whole show during just him putting on clothes, just him putting on his wardrobe. You see the fun he used to exhibit muskits in ayati, just imagine wardrobe. It was massive. Yes. Okay. So tata yakutwalira mu kusomero. Yes. Yep. That's a very good. Yep, my dad took me to school throughout the years. Iranga nga yakwevugira nakutwala nga yatuvuga natutwala ku ssomero fenna nga yavuga emmotoka natutwala ku ssomero. Nga he used to be around, he drives us to school every day. He used to make sure that even if in the night oba ku weekend engeri gyalina emizannyo ate nga yeebaka kiro. You get nga like ekiro waba akomyewo, he takes less time to be with us. So nga afuba nnyo okubeera nga atuvuga okutuzzawa ku ssomero. Okay, so naku olwaleero according to kyentegeddeko omukolo gwa invites specifically if you don't have an invite totawaana kujja, right? Gwa invites, but waliwo eziri digital still. Even if they are invites, still there are those people that were invited digitally through masses like communities mulongozi yabeerangamu. But we really people, if like this is a day to celebrate his works,
That's why nazinga nyambadde nga omu Al Qaeda abantu abasinga tebakitegeera lwaki nze nsijukira firimu yaffe gye twali tugenda okukola naye bagiyita Kasasambula Bwa. The story was a kind of a mafia thing, so that's why I'm putting on like this, so people can still show up. You just come and we just have fun. That's all I can tell people. Kale, thank you so much, Conrad. Kale, wait to ate Conrad batubadde naye katufuna ate abatesitesa abalala tulaba atembera bwekendo tambula nako yetuva. Okay, Alan Cruz gemanya Cruz exclusive gwe mukutu nagamba tujja kwa 360 of what is happening in Kampala. Onako lwaero enaku z'omwezi 14 era nga bwe mba wetegerezze mabega wano olaba ekifaananyi kya Anko Kato era nga buweza omwaka bukyanga Anko Kato ateekebwa mu ttaka. Kitegedde yafanga ennaku z'omwezi 7 jukira yamala wiiki 2 wiiki emu yafanga 7 n'amalawo wiiki emu. Okay. 14 era lwe yaziikira. Okay. Lwe lwaleero otuse tulikodinga mwe tugenda kuba kati tukoze tutya kati again lwaki totubeerera wano tugende. So obadde okyatunyonnyola Julius yafanga 7 omwezi guno gwennyini then ne wayitawo wiiki emu nga 14 lwe twamuziika enkozi. So olwaleero lwegoweza omwaka ng'ali mu ttaka. So olunaku olwaleero tuli ku Bad Valley Theatre. Kiki ekikulu kye tuli mu pushinga olunaku olwaleero? Ekisooka tuli mu kujjukiza bannayuganda, si bannayuganda bokka na buli bwe kikwatako vision ya Katolo Bwama Paulo Saabo, legacy ye kiki bwe yali ku nsi kye yastandinga for era kiki kye yali alubirira okutwala maaso lwe lunaku lw'olwaleero, kubanga ne bwekuba Honorable Nsereko yagambye nti baba siraamu oba omanyi nti olina okusaala naye baaziina buli swala lwetuuka okwongera okukola ki okujjukiza. Weewaawo bingi byayogerwa ku lunaku lwe yafa ne mu wiiki eyo aboogezi bangi bajja bangi beeyama. Kati olwaleero ekisooka tucelebratinga life ya Katolo Bwama era tugenda kuba tukikola buli mwaka, naye olwaleero tusezeewo tubajjukize buli eyeeyama okutwala vision ya Kato mu maaso, broader perspective ya performing arts. Bajje n'abatazze emikutu gyammwe gigenda batuukako, information mugenda gituusaayo bamanye Kato yastandinga ku kiki ekyali ekiruubirirwa kye kyataatuukako, tumuyambako okutwala ekiruubirirwa kye mu maaso ng'ate naffe bwe tweyamba kuba naffe tuli mu field y'emu yeeno. Ekiruubirirwa kye kiriwa? Kwe kusitula performing arts nebeera ku level nga bw'olaba Hollywood bweri. Kato yalina ekiruubirirwa ekinene ekya Film City. Film City yebeera nnene egatta abayimbi, yali ayagala agatta abayimbi babeere ne studio mu kifo kimu, one stop center eya performing arts. Abayimbi babeere ne studio awo nga bwe kaba kasente ng'oze osasulayo katono. Abakwasi ba firimu bafune we bakwatira, green screens ezennene, cameras nga zonna ziri awo, academy okutraininga talent empya ento okuzongerako nezo eziriwo. Ekintu kinene Cruz bwe ngamba nti tukyogere tuyinza okusulawo naye nga kyali broader. So olunaku olwaleero lwaku celebratinga Uncle Kato ng'omuntu era nga mukulaba ndabye Professor Semakula, ndabye Uncle Abe, ndabye omukyala Mariam Ndagire, bonna we bali olunaku olwaleero we bali n'abalala mugenda zanya muzannyo kati activities nyingi. Tulina emizannyo, waliwo omuzannyo ogwakoleddwa, waliwo ebintu Kato bye yali tamaliriza mujja kubirabako, waliwo omuzannyo omupya gwe dakiika ntono nnyo ze baazannye nazo mujja ziraba. Tugenda kuyimba abayimbi aba Diamonds Ensemble, aba Diamonds Production bagenda kuyimba, abakadde n'abali beyaleka Kata ayingiza mu Diamonds Production. Kati abayimbi abalala nabo bajja kuyimba, naye ekikulu kya byonna tugenda kulonkinga akatabo akalimu ennyimba 15
eza Uncle Kato ezize ze yayimba n'endala ze yakola ki ze yawandiika abalala ne baziyimba nazo tugenda kakatabaako kalonkinga olwaleero tukayise Kato Lubwama Kiraba Ebiiso title yako Kiraba Ebiiso 150 songs of Kato Lubwama. Then ekirala tugenda kulonkinga Theatre Awards bazibuddemu Kato Lubwama Theatre Awards. Awards ezo zijja kubanga buli mwaka abantu ba practitioners abali mu theatre industry basimibwa aba seti aba makeup abazanyi aba kamera aba sound abawandiisi bazibuddemu Uncle Kato kati nazo tuzirunkinga olwaleero kyola nkugambye event egenda kubeera ya buli mwaka kubanga eri so instrumental mu field ya theatre okusinga abagenda okujja kusasula bagenda sasula event eno eri attendance eri by invitation by card era bw'obanga tewafunye card teweetawaanya ekirala ekinene tujja kikola oluvannyuma naye kino ekisoose tusoose kuyita abo bennyini ddala bekikwatako kyobola kaadi zatambudde. Okay. Kale tweyanze lastly twagala okumanya Julius ayogera tumulaba nnyo ng'ayogera nnyo on behalf of Uncle Kato Uncle Kato's issues okola ngani? Anyway ze Julius Dumba nali muyambi wa Uncle Kato manager byonna almost byonna nali muyambi byonna era family ya Katondoza temutera nnyo giraba ku media because abasinga tebaagala nnyo kubeera mu maaso ga kamera zino nzibu kyobola Kato yali yazikweka family ye kati fe abazimanyiira naddala nze munnamawulire at least ogenda okwogera ekintu nga kimaze okugira nti emotions oluusi bw'aba family ziyinza okuwambawo n'ayogera kyatandiyogedde so mutuluba eryo family nesalawo ensonga za Kato ezisinga mbeere nga nze addressing. Kale tweyanze kale wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera nga baby tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Nagambye nga sinolekera sinema bano babayise ba OHC Organic Health Cafe nkugambye kati be bakabaka mu kujjanjaba endwadde zonna ate nga bakozesa eddagala lyaffe ery'obutonde ekisookera ddala basooka kukebera ne bamanya ddagala kiri obwetaaga. Ne bw'obanga oyagala kusala mugejjo obanga olinamu ebizimbe bikusumbwa mu lubuto olinamu stress oba lususu olinamu okulumizibwa mu lubuto munda oba olina kandida nkugee bakujjanjaba basooka kukebera oba olina sukaali oba olina mugaba oba oyagala kusala ku mugejjo amazima gali nti ensonga zonna OHC Organic Health Cafe basangibwa Kiwatule ku Pharmatic Mall. Mazima gali nti ensonga eno bagimanyi era nga bakifa bakula bulunyo kamala. Namba z'essimu kweziri bakubireko ogene maaso n'okuyambibwa. Esimu kasiakano kankwanjulye mami gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda baina tablets z'abaana zonna mu bikanga syamusanga Apple Origimo ate nga baina n'esina keyboard baina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks baina headsets z'abaana baina smart watch zonna ate nga ziri Origino baina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04 gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Kati kyangu nnyo okuvuga emmotoka y'ekirooto kyo mu kika kyonna ku miwendo egisoboka ate ku kibanja mpola. Success Motors tutunda emmotoka empya n'enkadde. Gulawo buguzi akawunti naffe n'emitwalo 5 zokka. Mujje wano tutunda emmotoka ku kibanja mpola jangu ogulira akawunti n'emitwalo 5 gwe muna Uganda yenna
weevugire emmotoka. Osasulire emmotoka yo ku kibanja Mpola naawe alina emmotoka ng'oyagala okukyusizaamu gireete tukuweemu endala. Success Motors tusangibwa Kyambogo ku Jinja Road okumpi ne bondi ya Coin okulira na Pepsi Cola n'ettabi eddala ekyaliwo Jjala. Essimu not 7 not 1 6 7 not